agenda na expressing ezimu ku submission ezamututteyo yagenze n'asaba Eddie Kenzo collaboration ya Fille na nga yagala Fille kati Kenzo which you advise oba mukyama oba mutofu n'agamba Katsi my brother Katsi kwatagana ne manager so wano Katsi tekyamuyisiza bulungi no actually Katsi mukwano gwange menze mbeera open sijja kulimba it's Katsi that spoke on behalf of Fille so I believe ne Eddie Kenzo ayina betu ogamba omuntu ntukwatagana ne manager ngala nti Fille teyeyogeredde wano oba ntegeera bulungi anti Fille tali mu mbeera nnungi right now Fille is okay so nze Kenzo atugambe nti nera Katsi kunyigira munne ku bintu ebitonotono bwe bito remba no muyimbi ayina management you understand but oli chaliwe muba mu kiringa touch when nakera no ngamba nti ate onsindikire Fifi manager wo nchikolerawo emba ne management mulimu management nganze kubidde Linda ko mulimu management yoga manti omuntu management ya luzanyo zanyo this is a typical management a managing Eddie Kenzo a big brand you understand so ayinza banga kitufu ye Kenzo jamutere yakabega but let the manager know to follow protocol out of respect I believe you understand lwakwambika on a friendly basis sometimes obutakutegeera kati ebintu byengenda okutandika kola era we nabikola tonyi tonsingira nga manager kola kanto jakutest to me I believe it's normal but management and we have to respect budget abichi bureaucracy bintu bwe bityo ate Katsi banayi mumuwe ebintu atuse emyaka egy'entondo ne Katsi era mumuwe ekitiibwa omusajja oyo abeereddewo abantu bangi but though me I believe atuse emyaka egy'entondo tamukolera bintu ajja kubanyiigira ajja kutondowa luli yanyiigira abaswangizi yali asaba kolabo yanwaji I believe engeri Katsi bambi jabedde nnyo mu industry n'ebintu byakoledde abantu abasuubira seetaga nnyo kubeera nga nja kubanga negayirira abantu abamu okumbeererawo alina okumanya ali ensimbi byamukubya emiggo I know ne munanga abantu balina level kwe batuuka ngoyina ogimanyira kale Kenzo has also reacted on this issue by the way katsoka tufune that submission ya Katsi then Kenzo comes in bugenda ku archive ya Fille ayina video 5 bw'aba yali akute ssente n'akola ng'oggyeko bino ebyakola mu Big Trill Striker yagisasula Tonix yagisasula Branwezi yagisasula omulala awo yasasula video ye abo banati Nathan bona collabo zonna z'olabaawo that was my money baruzi bonna okutandika video ezasooka 5 that's my money Shamike video nga 6 my money Hayes video nga 5 that's my money for you Kenzo to tell me to call better omukulu emusikati yakubye mmeza n'agamba Eddie Kenzo emusikati akubeereddewo nnyo era azatambula naawe naye bw'abanga akusaba kolabo ate omusindika wa Martin Beta kolabo yansabirawo ya Fille ayagala gwe okola oluyimba ne Fille nakamala ne Fille omwaka mulamba gafetu mulabirira yakamala ku federation omwaka ku mulamba ng'ali anywa yebaka n'olwaliro wenjogerera era ayina waali mu ddwaliro bwe yakamala emyezi ng'ebiri okubanga twagala mwanyina fadeetu so bya Fille mbimanyi nnyo because now it's a year nga tuli naye kati statement yavudde ku kyojjukolo agamba nti Kenzo kiki